power. Achogedde. People power. Omuli yagambye nti omulongo wasobererwa nzize wano lwa kintu kimu. Manyi nti Nalupola agenda kuyitamu naye kindeese kubagamba nti bannaffe twegatte. Bwe tubeegatta bano abasajja n'abakazi bajja genda. Nasibye senga oddamu okufuna ebigambo ebifaanana bwe bitongera kukolokera ku peegi yange. Tujja kufa mulundi gumu. Tusaage nenga twedusipikitinga. Thank you. Tiisa mugume tukole omulimu. Jajja wammwe kati ndi jajja bwe mbayita temutya muveeyo. Mwami Kyagulanyi, Pulezidenti Kyagulanyi bakkiriza ddabeere beebuzabuza. ye mulirwana wange ebusaabala era bw'akuba enduulu nze nsookayo nange bwenkuba enduulu yagira ki tuli ffenna twegatte tukole omulimu. Nalukola wayiseemu dda Mukama akuwe emikisa abantu bo bakulembere bulungi webalenye bwebalye ddala. Naye nga sinnatuula njagala Omuloodi ajje ayogereko nammwe. Omuloodi people power, our power. Sebo Deputy President, Honorable Mwanga Kigumbi, Sebo Mugana Leader of Opposition, Right Honorable Joel Senyonyi, Candidate for Mulungi, Owerinya, Beriasa Tekuli Banji, the number of one is Elias from Malaria. Waliwo Eliasa wano mulimba. Owerinya Eliasa Nalupola yoga. Mwani naze former leader of opposition oyo Nyabahasa Liyise Bahasa Salongo oli Nyabahasa Lumikiza former leader of opposition anti wamune timu yonna jetukulembedde Honorable Waswabirirwa mulabye Mwanye naze Asinasi Nakato n'abalala. Njagala ebigambo bibiri bisatu ensonga ssatu muzuulirize naye nga sinnaziba obudde sirina. Tuli ffenna ekisooka njagala okubeebaza ne ssekwebaza okubanga muwagidde muganda wange ono mutabani wange amuzaala ye Nantongo ow'Enkima. Bw'omulaba omuntu nga takyakomentinga ng'abaddewo temulowooza nti data amuweddeko bamubulookinze. Sikyamanyi kuyomba. Thank you. Naye olwaleero mubusudde ensonga ne musanyufu nnyo ono mu nsonga z'amateeka Kafulu tutambudde ffenna ku nsonga z'eddembe ly'obuntu, ku nsonga za rule of law, ku nsonga za constitutionalism, ku nsonga z'okununula eggwanga. Musajja mmekete magiravu omusajja omuvumu era toberanga entenyera yonna. Nzize wano nambeerwa okumuwaako obujulizi okugamba nti bassebo ne banyabo mututaase ababwanyi mu ggwanga tetulina bangi n'ono mu mutulo ekyo nambeemu njagala musiriikirize muwulirize. Sikyalina budde bw'abavoola NUP. Namba 2 ensonga nambeemu olanga ndokyeweera abamanya nkubulookinze. Ensonga esooka ezikulu eziri mu kalulu kano zenjagala musimbeko nnyo essira. Ensonga ziri 3 enkulu ennyo
ku lwange. Ensonga namba emu kwe kunyweza obumu obw'abalwanyi. Basabo kano tetuli mu kalulu. Mu Uganda tuli mu lutalo. Mumpulirize, bino si byakuvuganya nti kino kibiina na kino kivuganya kiri. Luno tuli mu lutalo. Ate tuze tutambulira wamu mu lutalo luno. Era amawulire amalungi ge mbaleetera nti twakoledde wamu n'ebibiina eby'enjawulo. Tuli ne anti, tuli ne nuupu, tuli n'abalala. Ne tumeguza gye bayita General Court Martial. Moto wegatteko Uganda ekizibu kiri kimu mu 7. Olwaleero mbabuulira Goonya empologoma eyo mugiraba ng'eyigga akagabi naye etuuyana. Mwami Yoweri Museveni atuula mu 444 nga twamutuuzizza ku ttaka nga General Court Martial aguluba nayo ayagala okugizza naye twagikubye ku ttaka. Nabasibiddeyo abaana baffe bababuulire bamasheti ba Bobby Young, Dr. Besigye, nze obubayogera wano nze gwe basooka okumaso mu 2005. I am a convict of the General Court Martial. Emyaka 20 tetumaze nga tulwana twagikuba egudde ku ttaka naye nga tukoledde wamu. Nuupu ng'ekomandigiddwa Pulezidenti Kyagulanyi. Katonda Mukama waffe ali luzira nga nange komanda wa Katonda wendi ne tugikubaguza ku ttaka. Kakati bakyasibidde abantu baffe ebwereere tulwana kubajjayo. We tutuuse Dr. Besigye bagambye ku Friday bamukomyawo tugenda kuteekamu application for bail. Ayina emisango 2. Batademu application for bail n'ebirala bagambye baagala kunoonyereza mu masimu ge balabe musimanya yali alamuza ebyokulwanyisa, simanya yali anooyagira kino ne kino. Abaana bagambye singa bireeta. Abaana bagambye singa yabireeta. Kakati obumu obwo tugende singa yabireeta. Muzikirize maliriza ensonga obudde sirina. People power. Nalukola oye. Obumu obwo bwe tugenda nabwo tujja kukola ki? Abaana nga bako. Tujja kuwangula. Era mu bululu by election njagala okwebaza ssebo mukadde wange aliwo ku lwa President. Nuupu etuwagidde ku bifo 4 ebya Bayibula. Ekisookera ddala Honorable Nyakato Wuunasinasi. Oyo Muhoima Nuupu nga nsaale ne tuwangula. Ne tugenda ewamuzanira erukunjiri. Ne tugenda ngera timu ekulembeddwa President Kyagulanyi, Dr. Besigye ali eno ne tuwangula. Muwulira ne tuvaayo ne tugenda Teso akalulu akataani Babakabbe naye nga tuli wamu nga timu. Naye ewa Mwiru nga tannajja mu Nuupu era nayo ne tukola ki? Ne tuwangula. Kaakati tuli wano nga ffenna twegattidde ku muntu ogu wamagamba ati omwana ow'empisa ffe tumeddeko nnyo. Yakulembedde olutabaalo ye Flaga Beyala w'enkyukakyuka. So ekisembayo ku nsonga eno ziri 2 nja kufuuzaamu. Ekisembayo kye kino ku nsonga eyo nti ekiri wano olwaleero si kyekawempe kyokka. Ekigenda okuva wano omusindo ogugenda okuva ekawempe gwe gugenda okununula eggwanga. Olabye ndaba abambuuza ddade wange Mapo Media wali oyo. Ensonga 2 zokka ezisembayo. Ensonga 2 ezisembayo Mapo basabo ne bannyabo mu Parliament Nalukola kyagenda ono mulwanyi. Mwami Museveni alina ekiteekateeka kyapanga okomyawo. Okussa General Court Martial tuddayo mu togikwatako. Tuddayo mu lutalo. Nalukola agenda kusensula amateeka bwe kinaaba kyetaaga kufunyamu afunyemu. Bwe kinaaba ngwala agenda kubakuba engwala. Omulabye yafunye n'akanyama ak'eddembe. Amaliridde okudda General Court Martial naffe tusika amaanyi tufunvulire tumugambe tojja kuyisa n'ebirala byayagala okukomyawo. Ekisembayo ekikulu mu kalulu kano eky'e Kampala basebo ne bannyabo
nze ndi wano ng'omulodi w'ekibuga Kampala naye ba MP ba Kampala muli wano tukyabulamu eddoboozi ery'omubaka ayongera ku malowooza agaliwo kirungi tulina loopu n'abalala naye mu Kampala ddala Kawempe ono tagenda kuba wa Kawempe North yokka agenda kuba ne wa Kawempe owa South Kawempe yonna agenda kukikola kukyogerera agenda kubeera musaale mu ntalo ze tulimu tuli mu ntalo nyingi abasajja bannema bajja ne bamenya abantu bagenda mu bwayise 3 omuluka mulamba baagala kumenya naye ne balekawo agazimbe ng'akamwezi agali mu ntobazi ne baleka agazimbe ng'abahamu agali mu ntobazi Nalukoola nga maze okuyingirawo tulina okukwatagana tulumba abasajja bannema tubagamba oba tunona ntobazi tugende tukube ekyakamwezi ekyo tutaka kiri mu ntobazi katubala tugende nga kivubo tukikube tutaka nalabye ono omukyala mmaliriza ebigambo byange nalabye ono omukyala simanya Farida Mayanja oyo ng'akuta olweyo mbw'akuta olweyo lunono oluganda olwere manju nalowoozeza nti agenze Kasangola kwesimba ku bwa kansala zino ensonga zantasabikku abasajja betulina sente ez'okuzimba enguudo n'emyala mu Kampala mwamataba gabatwala wano amulubijaawo gabatwala wano ekaleero gabatwala abasajja nga bakaza amaaso bafunye $1,600,000 eza World Bank. Minisita wa Kampala ababiri ba minisita bakunyuddeko $18,000,000 eza dola kwe buwumbi 65 ne bagamba bagenda kugulamu kompyuta mu ofiisi zaabwe. Nalukoola ng'ofuuse mu palamenti tulina okununula sente z'abantu zikole ku myala zikole ku nguudo zikole ku kasasiro tuyambe abantu oyo Farida akateyo kakutesike kagenda okukola bino nze muzikirize ndi Saalongo bino saali byogedde muzikirize nveeyo omukutu oli ku Sama Uganda Media osinzira okubanga omanya ensonga z'enkyukakyuka akakeeyo kakute akakozesa ebiri bye bagamba nga baalula abalongo Ssaabasajja Kabaka Wunga Nalukoola Sama Uganda bawa Sauda Madada sikyali Taata Kisolo nasazeewo mbeere n'ekirungi kyange Sauda Madada awa amalageko omulwanyi bwe baakuba ne bamenya okugulu naye kati wali wano olunaku olwaleero jangu wano tawa akulabeko